Wanje. Amanya Musoke Martin alias Artin Pro, Artin producer. Yeah, man. Yeah. Kati olunaku lwa leero tubadde ku press conference ya Ring Rapper nga alina ekipya kyali mu kufuna essomero lye ndoozi alimuwadde obuyambi bwa miliyoni 10 so ne bamusupportingako ne ku studio charges tusobole okuba nga twongera okukolagana naye. Mpozi Ring Rapper ndoozi amumanyidde emyaka ndoozi 2 emabega before nga tunayingira corona. Namukolera akayimba akasooka akatambula ennyo abantu ke bayagala ennyo so kuva olwo ne tukwatagana paka essaawa za leero. Yeah. Okutandika okukola naye ndowooza ng'omuntu yenna ow'enjawulo oba osobola okkiwulira omuntu yenna ow'enjawulo oba osobola okkimulabamu ate ndowooza atuprovinze right nti kye twalaba mu kusooka kyekyo kuba biseera ebisinga oba okola n'omuntu nga alina ekintu eky'enkizo mu kitone kye oba okiraba kye tuli mu kulaba essaawa zino ensonga lwaki essaawa za leero wetwogera alina collab ne ba big stars ba international stars Sean Paul isomero lisobola omuwa support eno tekiteera kujja mu bulijjo ebiseera ebisinga ekintu ekyo kiba kiteekenga something extra and kye tuli mu kulaba. Yeah. Kati ogenda kwekanga n'olimba Sean Paul lwe bakola babiri Artin taliimu nnyo oba onfuna so kitegeeza ki nti tuba tulina ffenna okwewa omukisa okugezesa buli ekisoboka kuba oba oli awo ekkubo mw'oyinza okuyita oba oli mwayinza okuyita ate omuyamba mu ngeri emu oba endala nti nnyinza okuba namukola oluyimba olwasooka ne lubako lumuteeka kyokka ti producer mwana naye najja na contributing nga nekikola kiso eringanga mmere y'akatogo nti ono bw'ali wano n'ono bw'ali wano etera neggwaawo kiri simple like that. Yeah, man. Of course, it's always an amazing thing it is always an amazing feeling. Buli wenkola n'omuyimbi gwemanyi nti njagala ate era njagaliza kiba kintu kya njawulo. Yeah. Ebigambo byange bisembayo ndooza nyinza bitunuza ku muntu oyo yonna ayinza okulaba nti ebintu biyinza okuba tebisoboka nti essaawa za leero Ring Rapper ku myaka 13 14 akoze collaboration po okyasobola obba ng'olina 4 ng'okyalina ekiroto kye kimu okyasobola obba ng'olina emyaka 2 ng'olina ekiroto kye kimu just go for it. You never know what happens at the end of the day. It's that simple. Yeah. Abanda abamanya n'eddoboozi mpitibwa Ibrahim Buwembo oba Ibra Buwembo dancer nga ndi wano ku Namuwona High School ku buwanguzi bwe tutuuseko olunaku olwaleero olw'essomero okutuwa miliyoni 10 eri omuyimbi wange. Ndi musanyufu nnyo. Zino miliyoni 10 bazituwadde olw'okwongera okumusupportinga mu talenti ye oba mu talanta ye ng'essomero livuddeyo ne liyiirawo omwana ono omubiri from day one lyamuwa basale ya bwereere ne limuwa miliyoni 10 so nze manager w'omuyimbi mpulira bulungi nnyo okuba nga at least kyenkola ndaba kimovinga. Yeah. Sigamba nti nava mu mazina but according on my experience ya myaka 17 nga ndi mu industry so ekyokumanaginga omuntu kisobola kinyanguyira nnyo because industry sina kye simanyi mbaddemu buli kimu nkiraba emyaka 17 experience eba nnene. Kyenagambye nti ebiseera ebisinga it's not all about myaka ekiseera ebisinga kisinziira wenga gwe manager okola ki oba okolera ki omuyimbi oba omuyimbi target ki gy'oyina eri mu myaka nga 5 oba 10 okuva kw'obwo obudde bw'obeera naye. So nga nze manager nyinza okuba nga ebintu byange mbikola sironga buli omu bw'agamba nti omwana yalibadde akuba yalibadde akola ki but nze nga nze manager kyendowooza kirala ne ku balala kye balowooza. Nze ndowooza ng'omuyimbi alina okuyimba emyaka nga 3 so bwe tuba tugenda kuyimbira emyaka nga 3 oba 4 oba 5 siraba si kitupakusa kola buli kimu mu wiiki emu so buli kintu kyange nkikola by step by step. Ekyaffe si kusasula bayimbi bano kukola kolabo nabo ate be batusaba kye kikwewuunyisa nti natula wansi nga twakayingira lockdown ne ngamba Ring ne mugamba sigenda kufulumya music saawa zino but engeri gy'olina talent y'okukwata lyrics ez'enjawulo mbadde njagala tukole covers ze tuba tuteera abantu such that nti buli nebbanga lye tugenda okumala mu lockdown channel zaffe zigenda sigala ziri active. Nakitegeera
ne tugenda yali akakantu ka Shonipo ke yakola kale kigulu yakakwatira olunaku lumu kubanga namuwe ennyimba 10 nenga buli luyimba alukwatira mu lunaku lumu kati twagenda nga tubu uploadinga kati kana ka Shonipo buntu bubiri obwakubenya akasoko kuba kali ka conscience naye nakapostinga nokapostinga akaddako kali ka Shonipo kati ka Shonipo we twakakola abantu ne bakasharinga nnyo mbandi awo nga nzukuka ku machanga ndabako message yawe ya Atlantic Records nga bansindikira bamukongojeratinga bandaga bagala bali agado mu supportinga mu ngeri omu bendala nenziramu nemba textinga back kubanga wena nemba textinga back nemba sindikira namba yange yesimu kati gayi bamuyita Steve manager wa Shonipo na textinga ku WhatsApp nangamba bintu bingi bali agado kolera omwana omuto kubanga video gye yakoze yabasanyusiza naye twinzo tandika nokolemu ku project za Shonipo kati weyamala nangamba twalifunyeyo writer from Uganda ne producer omulungi asobola okwata amalobozi netuddamu tugabasindikira era ne basindika sente zisasula omuntu oyo ne sasula writer ne batusindikira sente 13,000 zali 13,000 ya mu lockdown 13,000 eza dola ne batugamba tusasuleko producer tusasuleko nani tusasuleko producer tusasuleko ne writer ne tubasasula ne tukola footage ne tumubasindikira kati chenali gambye nti tekina kyamanyi kye kikyusizza ku bulamu bwaffe naye chenali agambye nti zezimu ku plani zaffe zetuyina because nze nganze manager si kino kyokka kino tukituuseko buno buwanguzi bw'amaanyi but sagala nze nganze manager nkitunulire ngangambye nti omuyimbi amaze wanabata amaze wanabafunye entandikwa because ring rap level gyaliko yali badde akola n'abayimbi abali mu level ye so kati wakola n'omuyimbi nga Shonipo kitegeeza kigenda muwa challenge nnyo okusobola okuba nga agoba speed yagenzeeko kati nganze manager situnulidde nnyo kyetutuuseeko nimutunulira nnyo kikyenzizaako nganze omuntu at least era ekiddako tulina music mungi era by the way kino ekintu kya Shonipo collabos nyingi mfuna nnyo message from outside Uganda abantu from London, Tanzania, Kenya, Nigeria abagala okukolako naffe because of this olimba tulina banafuluma but according kukigenda maaso buli omu hype eriwo sawa zino buli omu ayagala kukola naffe okitegeera ebigambo byange byalisembyeyo eri abantu bonna abalina talent e Uganda ne outside Uganda okwekkiririzamu kintu kikulu n'obugumiikiriza kintu kikulu n'empisa kintu kikulu n'okutenya Omukama kintu kikulu kibebe byange oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo